Yesi mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero. Babiiri. Wakamera lwaki tokwata kubabba ebyokulya? Wabanswaliza abalibe. Kakayimba kanyuma ku lunaku luli. Abetende nnyo Pazo. Buyimba bwalavu bunyuma ku ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye bakwatagana naye omusoga bwe tukanya banoonya ayina abana kati yonna ogenda zzaalayo mu mawanga owaayi ne kati liri Pazo school fees wuno yeekanamye nnyo yogera abantu bafiira ku bbina toyinza kuva ku bbina nali nimba nali nimba Tereza wembina Tereza nedda bannaye muli naawe waka bwe buli omugamba Ddumuna Tereza ono okumanya yagweddalu ku bbina Shidi Style laba Shidi Style yagweddalu omukazi gwe yawasa wa bbina tewali kyatamukozesa ne bwe muba mushe ekigumba namugamba nkwetaga wano mu dakiika 15 Shidi Style aleka wakazindaalo ku bbina ono yategeere ye akemu kyekimubonyabonya buli kadde abeera akaba kugamba kati nagamba kimanya mugamba Shidi onajja oba tojje lema nzijja lema ono abonyebonye nebbina naye kekanyiriro kati kankunyumize ono omulaba tava ku bbina ono ye musajja gwe nali ndabyeko ng'akaabira omukazi Shidi Style twali ku show yawa ono Shidi Style yawasa omukazi w'ebbina naye akaaba ate bw'asanyuka kwegamba alya bwanwa mwogera mboozi yennyini oba balance kuba kyemmanyi balance teyaliiwo ova obuvi ezikidde wamma bwe mba nfumba n'ewaka eyo emboozi gye mulaba ebaawo ne mugiwulira ewange ewaka esinga naawo era nawonye nga mukyala wange taliwo singa tulimu eyo emboozi ajagala ajagala eyo ate ekirala kano kalango teri mukazi wa bbina afumba okujjako nga wamuwoowanga Shidi omukazi kano kalango omukazi mubawoowe ng'ebbina bwe liri ddene muwoowe nga Shidi liri Pazo tolya byakudduka byakukutula liri Pazo luwoowa abakazi bonna bawoowe nedda toogera bya ddala tuyite nga mikwano gyate bino byanjawulo bamaseeka babeera bata Shidi bw'abeerawo nembeerawo seeka n'abeerawo topiki n'abeerawo kale ne bw'atajja noono ne bw'atajja omwaka guno kampowe maama Faridi shifa tojje mwanyina yenda kuwoowa ebintu bitandise ate shifa akutadde kakiiko k'omukolo kakiiko k'omukolo enkoko mmeka gutandise enkoko mmeka ndowooza owulira ebirabo enkoko 10 n'ekirala liri Pazo omanyi lwaki batuyise wano owaaye omanyi lwaki nkufumbira wano ndi mufumbo ewange nze nange ndi mufumbo ankuddamu mu bufumbo obuki obutukuvu obufumbo obutali butukuvu n'engalo ozeesala bagajja ng'ofumba engalo ne weesala kuba toli mu butukuvu
era sebo wemba nfumbo kati mama Falidi wano wafumbo ono manye mmere n'agitwala ewaka bamubuuza ekibuuzo obijjeewa omusago guba munene okitegeera ebirabo bituuse kanyanjule mama Falidi ebintu bigwe mama Falidi mukubireko tumugambe essanyu eririwo mama Falidi agenda kunzita agenda kuŋŋamba emikolo gikonfamingiddwa kati mutandise talina yadde anti nedda owa kamera ye waali yalaba byenkola emirimu gyange wamma kano bakayita mu Luganda mpozi kano bakayita atya katungulu ccumu kati kasepaletinga ebintu bino nokawula embwa bw'ebeera eyo bbali omanye embwa eyo yesinga okuwunyiriza embwa ebegamba ataddemu ennyaanya ayeemu katungulu ccumu kati wenjogerera ayeemu obutungulu ye ebyawula wano mu nnyindo naye omuntu bwe tufumba wano ke kabuzaabuza akatungulu kakabuza n'otawulira nnyo katungulu oba obutaddemu nga bungi kabufuula kye bayita ekyokulya kati wano wetulaga era n'okulya mugenda kuwulira ennyindo nga zikyuse wano wetuteekamu akantu kano otandika obbawulira wano nga bagamba mbwe ennyindo zikyuse ono kifa omuyita mudongo mwanyi mubuulire bwe ngenda okwambaza mukyala we embaga etandise nezino mukyala we nemuyimirirako kana akeetooloola wano era ekibumba abafumbi abali eyo ekibumba nga toyagala kikwate wansi oyiwamu kabutto ekibumba nga toyagala kikwate wansi kikwatire wansi otandike okuvuma omukazi mbu entamu esiridde waki osirize enva yiwamu kabutto kikaabe omusaayi ogwo era gye bugendera ndoza kati kitokota tekisiriira naye bw'ojja n'okiteekamu osobola okiwulira nga kisiriira n'okiteekamu nga kyokka bw'okiteekamu ntamu kwata kabutto yiwamu kyesepaleti ng'otandika okiraba nga kati awo buli gwe twaliisa omusaayi gukaaba ate nina kyegize ekitegeeza olaba ekibumba nga kikwata wansi manyi oyo ebirungo tebimala ye butto tewataddemu akola ki ekyo kibeera mu lubuto mwe kibeera mokka kakati olaba kabako era kati lepazi simanyi tasobola kufumba kibumba kakati butta alayika agula wa 2 kakati omusajja wuli ali kadomola alinga muyimbi mukwano munjolezeko ku nnyaanya wamma Amina. Omuntu aba zinjolezeko pastor manchi muguddeko tibamwambazza omukazi ali awo naye batannamanya ezabako kakati kikyoyagala Allah alogera mu banjati kati ngenda batwalako ku kamonde katono nga bandeetere ennyaanya kuba bw'obanga gwe mufumbi buli kintu oba olina okikolera mu tayimu y'emu ofumba emmere olina okulabiriza kati mujje mbabuulire kamonde kano omusajja tumwokyezza kano ke kamonde akazungu era otandika okukalabanga ebirungo bikayingira kayo kya seeka yali mudduwo omuba yanywaga akataasa yali afudde akamonde kati sebo wano nkateekamu katungulu ccumu nako kamuwulire gwamanyi weka ebintu wanedda jjajjange ng'aba ataddemu wano omuzigo kati ng'okulya kutandise omuzigo ogwagala tuguleete wano okulya kuba kutandise era omuzigo wano wetuguteeramu mpola mpola guleete gubeere awo alawundi ama abatulaba eyo naddala abaana b'obuwala namwe muyiga okulonda naawe woba olonda londa shidi ng'okimanyi nti shidi w'empigi
Anti omuntu w'empigi omanya oyo alina kyamanyi. Oyo alina kyamanyi. Ndowooza olaba. Sebo kati oyo waba wempambira ate nze mukyala wange bawali nsanyi n'ekijja kyabwe kiri wano bayitawo omanyi oba ekijja kyekimu n'oyo mukulu bayitawo batya waliwo anyiiza wali mu ntangawuuzi waliwo ali ku kamera anyiiza omusajja we tamanyiiyo wadde waabwe waawetera waddesenga naye aliko amuyita mukyala we Kyabadaaza yo mukyalo wange w'ekyabadaaza era bw'otuuka ku kijja ekyo kyekyaba bidandi sali wagalamira wennyini omanyi n'ebijja gye biri nakina anti omuntu olina omwetooloola naye n'akwetooloola kati ate nze weewunye omukyalo wange amanye ekkubo ebimutwala ewaffe okusinga eri mutwala ewaabwe omanyi kyekiko ekiva amanyi n'ewataseerera waliwo ewaabwe ewange wewaabwe gye bamuziika kakati mulinga abagaka bakale mekola mukolo kubanga liri pazo wano wendi ndowooza ojjukirawo wajja buyise n'oyomba n'ekibumba wamaleeta ennyaanya Kabako otukoze bubi ogamba nti omuntu wawasa omukazi ewammwe wafuuka wooba omukazi kakatiro pazo olina amugaita wasa pazo etawasangako naye akiŋŋambye ekituufu ne liri pazo akiŋŋambye ekituufu naŋŋamba noweekolera ewuwo walayi kisoboka kituufu naye nga mu Buganda abaana bo ng'obalaga eyo kituufu obeere mu nsindikagano mu bisima amalogo kambuuze ewali enkaayana kati era ojja ssangayo simanya taata yawasa abakazi 8 kabako mbaabana abakaayanira ebijja era ojja kumaliriza taata yawasa abakazi 8 6 byebyo naawe byoli okuriyetinga n'ebibyo naawe bagenda kulwa bebyo nti naawe anti bivamu gwe kyoyogedde ekyokuwasa abayitirivu anti gwe sigala ku maama ani falidi abalala nno bakazi bagenda kunyiigira emboozi eyo gye muwulira liri pazo ayogera owomunyalwa owomunyalwa falidi nze temujja kunkometingako bintu byammwe ebinvuma nja babbulo bampe ku munnyo ndi tiimu maama falidi nyina namwambaza ku mukolo mukwano gomesi zonna gyeroboze Mama Faridi ya mutwaliro tugenda mwambaza enkoko 10 abako tuzitwale mu kisero ziwerere ddala 2 bitekeko soko bitekeko boti twambalira mbalala twambalire mbalala oba tugenda tusuleyo tugenda lwaggulo ulira omuko omusajja yesuuga ebyokulya biwulira birungo ennyaanya bw'oteekamu 2 era ebyokulya owulira 2 mu kamwa ennyaanya bw'oteekamu 2 era olira ddala ng'aliira ekyokulya kyennyini omwana abandi muwase oyo waba wamudwalire ffe gyaffe wegiba gikyagaanye katusooke tuwagire egy'abalala tomujjukira omudwalire bombo naye kitegedde namulaba mama Faridi ye tutaliko ku debate tutandikadde okutuula kubira omukazi olaba abakazi abalina omukisa bebo betwamwogedde omukisa ajjewo omukolo okumenya n'emiti nkitegedde bulungi nnyo buli motoka ya muyimbi egenda nze nina mukwano gwange owaye kati gwe liri pazo eyo byolimu nange era nakeera ku makya nga ntadde wange ku mutto muvuga nali wankwaddeyo emboozi nteera okubaako ebyange byenkozesa nali ngyeko ebintu byange bino ebyange nina ebintu byange nze byembaako bye bimpa essanyu buli muntu alina ekimuwa essanyu nalina amanzaali gange ge nalikaawo nempiikinga era nemugamba naye gwe namuddu ow'enkima bakubire nemugamba bakubire naŋŋaabaani
nangamba ate mikwano gyo gye mikwano gyange kati baanise obemba nkubira Okitegedde. ne mugamba bakubire okakana nga sibakubire Kibuuzo ono. gwe okakana nga nali naye mu ndongo twali tugenda out tulina endongo yaffe mwe twali tugenda Shiboya ine ebbala bagiyita Red Terrace kati munaye nga nkwata muntu wange ngendo mutuuseeyo ngijjukira ebigambo bikyandi ku mmwe engeri gye ntambula nange ndi ebyessanyu natuuka essanyu lya niko niŋŋamba mikwano gyange awo ne ngigamba naye ebyaddala eno ensonga tugimale eno ko yo nsonga ki wuuno tugende waabwe antwaleyo abagambe waakanu yajja Wakanu. era nga bwoyo bwayogedde ekigambo mwe mbaga ewedde abaaliwo bayogera liri pazo kyayogedde bagamba ogwo mukolo ogumanyi guwedde yogera bwogezi waliwo omwami awo bamuyita Muzeyi Lwanga Mr. Lwanga waliwo omwami bamuyita White Man John White n'omulala bamuyita Bale White ne bagamba naye woba obikkiriza nga bya ddala kuba musajja gw'osalawo awo we tugenda liri pazo njagala owulirize naye mukitegedde ekyo bw'obanga okkiriza nga bya ddala mpulira nga producer otera ebifaananyi by'omukola nze nina meeting nze omu naŋŋamba nze nina dola 10 meka nina 13 wabula waba bya ddala nkwako emitwalo ameka kati deposit otubuulire date yaddi ate bwe bampaako deposit tomanya omulimu bamwa deposit she baba bagikutte bakwako deposit ku mukolo date nejjirawo kati ne ŋŋenda ewaka that is beautiful bwe ŋŋenda ewange ewaka nina bamaneja bange mbiteeka ku status era bannaye abateeka ku status muteekeyo ebintu bye mumanyi toteekayo kintu kye bagenda oli ateekayo n'agamba I feel eating KFC ningeza KFC tazikola ki tazirina I feel going to village taina na kyalo kagamba mwogere buli kintu kye mwogera nga mukikakasa na bino bye mwogera mu bikakase kati nzira muli pazo nina 5 natandi nzirayo ngamba omukyala tugende tukole omukolo kati embusebe we nali nkolera omukolo waliwo mikwano gyange gyali nawo ekyo ekiro ye yakkiriza tugenda mu mmotoka tugenda otuuka ewaabali tugenda otuuka mu bali bannaye munsonyiwe mba nnoteekamu akannyo kuba munnaye ebintu tumanyi okwerabira emboozi eno bwenyuma n'omunnyo tumanyi ogwerabira totya saasiibye nja kukebera nja kutesting n'akazigo omuzigo bagukuteredde wano lindaho lwakwa guno nagufumbako nange kyenninze ninze kuloza wali wennyini omukyala n'omugamba tugende kati omukazi ekyekakasiza omukazi kukkiri kati Kabako wuuli atumalire kati emitwalo 5 bazimpa bampa yawe ezimbugumya ngenda ngamba omukazi tufune date ekiro nagukira kalenda nga mpakukira kalenda nga newe obudde nga ngamba gwamugwakuna kuba nalimbwa mu January awo ngamba gwamugwakuna enaku z'omwezi 8 ate omukolo eba date mukulu liri pazo omukolo tebiba bigambo luba lunaku agwosalawo kuba gwe nnyini muki everyone needs a Kabako abakayaga tusalirawo bamono mulaba ayaga tumusalirawo olunaku tetukusalirawo owaye tetukusalirawo omukolo eba date wamma ne bwakola atya nga ne bwagamba mbugwa mu December ng'ennaku z'omwezi 18 lumala ne lukola ki so kati oba tugambye mu 223 28 isoke kasaggo tugamba date anti kati atama tebakubira mukazi omukolo guba gugwo kuba oba oswala ku buko gwoswala mukazi taswala n'omuganga 8 yambala engoye empambu nga 8 ogenda kusamba gawuni teri atabugumamu
Soko ngedeti yangu jirabe inakubaya lwa mukala. Kati nonze wotira. Aha katama wotira. Nze nagana ne weekend. Kuba weekend ngabo yogedde mbako nebivulu. Namugamba omukolo okuba gusoboka. Gubeewo lwakumeka? Lwakuna lukola nnyo. Nze olwokutaano tugende tusaale nze naawe. Olwokutaano enkeera jjo. Tugende animunu tusaale bulungi twebaze Allah tuyisa mu bunoolo niki? Munnaku ezo. Era bwe nsibukaawo nzirayo ewange waka ntunuulira kalenda. Wabula ku kalenda okwo waliwo emikolo gya mikwano gyange abaali beesimbyewo abanuupu. Ne bagamba Kabako yulira ngamba Kabako kyusa omukolo. Ne mbagamba nedda. Luno lunaku lumu. Lugenda kukola ki? Tulinde twakalayira tetunafunamu kaki. Ne mbagamba akasente mugira mukaleka. Nze ngenda okunyumirwa neetaaga olunaku luki? Nga ndwewa kuba nze nalwewa. Era liri paza olunaku olwo sifa abalukuwa. Ate temumuwakanya waba lulonzi. Bannange abatulaba ku channel yaffe weewunyisa omwagalwa wo olunaku tulonze date ki? 23. Negwe manyi. November. Ugenda wa Farida. Nawe wenso mwagalwawo. Mama tumugambe tuze kwewunyisa. Tugenda kuwasa. Tukole ekyo. Tumukube surprise. Katukole bwe. Funa ekimuli. Tumugamba. Tuve wano. Mujjanna mwe kwogera ebintu ebitajja kusoboka mu maka g'abantu. Nedda abantu labayo. Abiri mu 3. Yino lugenda kuba lwakuna. Olugenda okuteekako program zonna. Olwokutaano tugende mu yakabako wantolete ebintu nga tebikwata. Abantu bataleko obujulizi. Abiri mu 3. Olwokutaano Saturday bakuwekye ekisena. Agenda mbalala Saturday. Abantu bambala bamunte. Lwakuna Twanjula lwakumeka. Tegeza tugenda lwakuna. Saturday mbalala. Friday asaale. Lwakuna tuva mu mukolo. Ku Friday kusaala. Olw'omukaaga tuyimirireko embalala tunyuwemu olwekyo. Omugole tumugyeyo omusheshe. Show bene gwerangawa. Wanga chetaga noleta bapapa. Shibyali wa topic. Kati omwezi gwakumeka. Gwa 11 gwe mwogezi wa. Lero kati tuli wa mu mwezi ki? Tuli kufuluma gwakuna. Gwakutaana tuine myezi. Tuine myezi mingi. Mukaaga mwatu tejiba mingi. Si mingi. Olaba yo kama nenda bakuti nendoze ebintu biri wala. Yo mayika bako nze Kabako na musanga wa. Omukolo ebadde eti. Era bwogironda. Date bwogironda. Male tukubira no koza ate mukangisa. Mama Faridi. Netu muwe surprise n'ebimuli. Ayagala bimuli ayagala ba mandazi. Ayagala nnyo omukolo. Era mbadenga mugalinde nyumba eggwe. Nyumba netu sana. Omuvuza speed. Enyumba wammanzo ndaba. Enyumba kabagwe kankubuli. Fo turaba wano. Nange nyumba ekyannemye ommaliriza. Jenjagala. Naye ate wemba gwenjagala okuwasa yono. Ate omukolo tokugatta na nyumba. Nyumba. Okitegedde? Kati omukolo gwo gukole oba mwine nyumba oba temugirina. Yo mukazi oyino. Oyagala ata ennyumba mugimala ata oleeta omulala. Bino tewabikendezezza oba. Owaye. Oyagala ata omukolo gumale oleeta mukazi mulala. Mukazi omulala. Chairman w'omukolo Kabako, omwogezi w'omukolo Kayewuzimu. Senga w'ensonga okushifa. Anasomba soda good aluwa. Ayambaza omugole omusajja n'omugole omuki omukyala engwezi twambaza musajja twambaza wagambye kwambaza mukazi musajja n'omusajja tuyamwambaza nti nedobozi lifudde baba ogenda kulaba olunda beyibanda wano ogenda kwambaza n'omukazi akyusa emirundi ena full body omanyi omukolo guwedde Kabakole bono omukazi agenda kwambala anti nababuulidde omukolo mwaki mungamba mbu guwedde kasa yalonze date nze nenguvaamu omukolo luba lunaku tekuba kwambala bw'akwogerera wano tuba twamugjayo dda teziri sawa 10 aba ali mu nju nga oyagala afumbe kyeggulu ndowooza owulire
Sami oluwa. Kyandese washifa kikulu. Omukyala akyusa emirundi enangi mani. Mama Faridi twetagayo dress ya keke. Oyo omukazi. Agenda kwambala ekinyankole. Omukazi oyo kumanya. Agenda kwambala ekinyankole. Naye ebirala nga bikyali awe. Nze mu kufumba. Naye omunnyo nga ndaba mungi mujje eno bannange. Temunnafumba. Mwe temunnaba kufumba. Mwena atestinga yafumba. Tekibanga nawo. Obayagala kuyiga kubba nnyama. Njagala bantu ku sowaani ndye. Bo oyagala okuyiga kubba nnyama. Omanya omwana omwana. Atestinga tebaleeta sowaani baleeta just kamwawo. Kati tobo kati. Kandabe ku munnyo. Awe nyene. Nerya ddala ka. Ulira ku muntu atestinze. Uliriza omuntu atestinga ku munnyo. Temunnaba kulya kyakulya. Omuyayo omulala. Abayo okumanya bannanga abaana balina enfumba labayo. Akanzaali akateekamu amaze etteekamu gundi. Alina ensonga naye agitunyuma. Alina Anti ensonga eri bweti. Buli kirungo olina sokka kwesa birungo biri byennyini ennyaanya ne zikuwa ebirungo ebituufu. Era bw'osembayo. Bakubuuza oba kunyonnyola. Uyandaba aliwo. Sifa omusajja annyonnyola akanzaali atuyita Sami. Ekyajuzeeko. Sami Kabako. Mugenda liira. Soko nnyonnyola ekiki ky'obadde onnyonnyola abantu bagala kuyiga. Mbadde njagala mbayigirize. Lwaki nkozesa akanzaali? Ng'omaze osiika nasoose ne mpima ebirungo byonna ne mbifunamu kye njagala. Ne bimpa era akanzaali kye kalina okukola. Kati akanzaali ako kaleeta oba ozitoya supu. Supu tanaba na kuzitowa kuba sinateekamu na Royco. Supu alina okuzitowa. Omuntu aliyo ekintu kyawulira nti alidde kyamaje. Nze era bw'okyala ewange ng'onfumbira ddala. Seetekesaamu birungo era obunzaali nteekamu obu bubiri. Ne Royco genda kundaba entabula gye mutabula. Ye Royco. Sami satinga wansimbu. Owaki? Bali bagende baterezeera. Owaki? Bw'ovaayo mwangu muteeka amasowaani. Owa njagala nkutabulire mu Royco nkulage we bazitoya mu supu. Bazitoya ekyokulya. Kaakano. Bazitoya mu supu. We eno sho ya amaanyi. Wetuzitoyera. Yeno sho liri pazo gyafuniddeko. Bukyanga bakoppa. Naye abannayuganda bannaye mukoppye nnyo mwakoppa opushifa okwewunyisa omwagalwawo. Nabeerawo ne yaleeta kaakati naye ku mulundi guno bannaye mwewummuzeemu. Of course, yeah. Omuntu ali serious osobola obutagenda opushifa kwewunyisa mwagalwawo. Mb'otwala oli atwala ebigundi bya seminti. Mbu naye surprising. Agende omwagalwawo ng'amukoma mu bisambi. Nebanna. Tuli spending a day with Opshifa, tuline Kabako. Akunnyonnyodde. Bawa Ddumuna. Ate Kabako Kyalo Bafumba nali nagwamu. Ate ngenda kuzaala abalongo mu nsabire nina ekintu kyengobako eyo ne Ddumuna. Muli cooperation balongo. Operation liri pazo yali cooperation ya kunyweza bufumbo. Nze ndi cooperation ya kukakasa. Liri pazo njagala sebe erinnya lyange lya Salongo lituukirire mashallah. Bino byompoleeza mbuno mbo kale ubanga bwa haji bwa kumpita mbuno haji bwa bakazi bana sijja genda Mekka. Njagala mpita Salongo nga byaddala nabikola. Hayo musajja bayi ayina eggaali sumula ekyuma. Last queen bamukola kotya. Kati ndoza mulaba. Abandaba. Waliwo twabadde mumanyiwo kati wane ebyokulya bizitoye. Werabayo batulaga ebyokulya ebizitoye. Kati wano kizitoye. Nditeeka mulawudu. Mu lulimi olutuufu ate yakiyita kipooli. Anti mulindeko omusajja atu. Kati wano kitabuse. Kati kitabuse. Wano kivudde ku nnyanjula. Supu bwatyo bwazitowa. Ekibumba kirina okuzitowa. Ekibumba ate tebakifumba nga nnyama. Nyama. Ate akamunde tebakalya na supu oli wa kumamaala. Mutuufu kati ekintu kya luzungu. Ekintu kya luzungu. Kati akamunde kali. Abafaridi kwali asiriza. Kwali. Halo? Kati tuzeeko eno ku ssimu. How are you nkwano? Bukya weepanka nti tolina mujjawo. Munnyonnyole bulungi.
Olowooza mukanga sisuubira. Yanyize dda ndabange yanyize dda. Mama Farid. Ono Hope Shifa naye obadde okimanyi ndi mujjawo. Awo naba akasiriikirira omukyala omulabi. Wanje badde nkubye nkweyanjulire nga munenze nkooye ebyenkukutu. Alida alowooza mwenge ejjanyiga bbaawe Ate ono lwaga Emma akuba. Gwe lwaga Emma sooka ove ku ssimu twogera na Farida aveeko. Mukwano Mama Farid naleeba Last Queen ge manya genda abakuyita wano mbugwasengayo. Namulabanga ku screen neŋŋamba olaba n'omukazi anyiza omwana ebiyenda kyenda kyekyaliro puzzle kyonyiga ekyenda kati buno bukulabe ng'omaze okunyirira balaba oli musajja mukwano w'enfumba nfumba kiwoowoolo mutima Opushifa ndi ku kiwoowoolo na mutima okuhingira ibanda agambye tukyale wisdom kaye mwogezi w'omukolo chairman ye Kabako opushifa okwambala omukazi n'omusajja abikozeeko embayo okuva ettaki nalebo ina okwambala omushanana ekinyankole gomesi n'ekiteeteeyi engoye nnya oyagala tukwanjula emirundi gyonna gy'oyagala oyagala ddi nkyaddi oyagala ddi bannange yogera sooka olinde okumimiza ddi oyagala mwaka guno gujja yogera mwaka guno mwezi ki twabalina ebintu byaffe tubiyina mwezi ki mwezi ki gw'oyagala gwe sirika toyogera baluwa etuuke ebbanga ki ewakojja ebbaluwa oyagala etuuke bbanga ki gwa 10 bulinaanye gwe tulonze kati mubuulire jeti gye tulonze tulonze 23 Novemba fe tubadde tulonze 23 Novemba ogw'e11 mu maanyi naye nga Hope goyogera naye wali omuwuliddeko sabula nawe tuli mu kwewuunyisa kati kasitoota ebyebbaawo ate ne mwogera emyezi egirinaganye ono gwa 10 nalabye abantu abaagalana ebintu byabwe biba byagala okukwatagana amafaidi ngeyamubeerako akamonde kanjokya Kabako tuli wano topika sente shidi style kayo wisdom tugenda ku n'abalala bangi meeting zatudde ddanga gwe tomanyi yibana mutawuni twamujeyo dda naawe wali yibanda kumpi tuyitaawo kugenda ewaffe abibanda kumpi tugenda genda ennaku 3 tugenda lwakuna era gwe weeteeke tukugenda lwakuna tugenda lwakusatu omukolo gwa lwakuna naawe kati tugenda lwakusatu twagala ebyomotoka simazikoze ekiti tugenda lwakusatu tugenda lwakusatu sula mmotoka zaffe tebitukwatako tetufuddeeyo lwokuna gwe mukolo tumuwe ebintu lwokutaano tugende mu muzikiti lwomukaaga tugende embalala oyo omwana tutwale mu disiki embalala mbuyo munkakasa yinza owaye Mama Farid emikolo gyengedde mukwano mbirikodinze ku kamera video jajiraba buli video webaawo ng'omujjukiza olaba nga yemamaaza 23 Novemba meeting zitandika mwezi gujja nga tokkiriza batesitinga owulidde naleeba kati topikika sente alese mwayise mufumbi mwayise mutokosa mugambye nti tomanyi mweno bintu byemulimu awo byemulimu wali ekitintale nkumanyi mulungi nnyo ne tukutwala out bannange life is real omanyi nno obulayi katonda just budde bwereere naye katonda ye always waali
Ewaabwe wa njagala nnyo nange njagala kuwasa wammwe ewaabwe wa naye ogenda ku abantu bewammwe mbaagala nnyo yo so cool muli bantu balungi tekooca banne tugenda kuwasa ate mukazi gwenkalabula yoloza ayagala kumukola ki kiwedde katugategate tugende maaso n'omukolo ebintu ebirirafu mubimanyi mwe binyuma sokoleeta akazindaalo kaakati nyabo omukolo tugenda kudda wetuba tulya wali ogenda kuddamu kubira efaliiri nkozi bajjulira wano kituufu mulindeeko tukyamala kufumba bintu ebikyala gena bannaye abantu bawunze tebaagala kulya bannaye nkyataddeko wano kiwowoolo muno omutima kino kiwowoolo na mutima ebyokunywa byabadde ku ssimu ebyokunywa biriwo eno ku ssimu uyo so juisi n'ebirala muleete sipulaashi mango ebyo biki mukozese sente ezo ezituweebeddwa abawagizi era wanje obadde nedda ogitugenda kujjako ekira kyenjagala amazzi go gafumbye eri gira ofumba amazzi eri nga bw'olinda naye katono kola katono nnyo gwe tofaayo gaasi jjako omuliro oyo gaasi oyo Kabako yakera ku macha n'awanika akagambo nalina oyo omwana n'awanika akagambo n'agamba ennaku z'omwezi gwasimanyi nga munaana n'agamba mukolo ki ekisiiriira muceere abantu baagala nnyo omuntu okula okitegedde tugenda ibanga n'alaba bwetuyafa abanyumira okuwasa tugenda kwambala shifa njagala okuba engatto y'omusoosi ate omukolo babeere oyagala ate kukuta busiikutira ibaata oyagala tusigale kubba bifi tujja nziba bifi Kabako tayatesinga mmere yenzibyeyo mukwate ebuwoma omanye omuceere bw'otagubikkako waggulu mwalirya gwantamu owe gwego munaalya tujja lya gunuma kiwoma nnyo enjala enzita ate mwawonye nga emmere ate mwagimpadde buyise era mwe mukumpa mmere ng'obudde bukyali muyinza owulira yandibadde pate dina mwali kubidde n'abalangira bonna n'abambejja n'abambowa nkozi abambowa soonoonye nabo mwebali tufudde era nabo bantu wawe omufumbi abafumbi ne bwe tugejja mufumbi alya ku kisooka awowoolo
bakonze nga bali tebaliwo. Tikyabulamu. Ddala nno nkyetaaga nodda. Oba nade manye ekintu basooka kitokosa. Kino tokota anti ze kyaki. Bamwambe ekiwoowoolo ekyo kirwawo. Kyaki anti ze sooka kikuba birungu. Kino mala ne kikala. Nenkiwamu amazzi. Nekitokota bulungi. Sooka ompeeko wadde kibisi. Tojja kiwoomerwa. Owe. Kuwa mama. Tekikaba oyinza okubolidde na mutima. Ego guyidde mangwe. Kamonde kati muno temugenda mukaloyiko. Tekamo mulimu akazigo kamu tungulu. Kati wali bategese dining yaffe sowaani. Kati mumanye mgeje mubiteeka self service ne mubipanga munda. Self service tubateereko. Tugenda bateerako ku masowaani. Nilina nakataddemu ekisokedera kawunya akawogo kicho owulira kawunya. Anti tovola banfa wala omuzigo. Katadde ddwedwa omuganda gwe nyinyi. Neguba guva mbala guba muganda, neguva kapcholo guba muganda. Mulimu n'akatungulu. Mulimu katungulu chumu. Yes. Mulimu carrot. Yes. Kati ne mubamu n'amagezi gange. Bino byennesigaliza ebisigale sijja kubyogerako. Kituufu. Ebyo mbyesigaliza. Ekyo kiri eriyo y'ow'omumwa. Kulwanagana na comment ye. Na mumwagwe. Yes. Era ne bwenkagiramu bwenti. Nkubadde kati njagala manyi kabeeremu ku lusupu olwo. Lusupu lulimu omuzigo n'ebirungo. All in all kalinga akaboyiro. Bw'okalaba bwe kagenda ogenda mu kamwa. Yes. Enjawulo nti tekagenda mu kamwa kamu. Bumwa bungi obukalinza okufaafagana nako. Kati ate akamonde kano lwaki nkanyenyezaamu nange. Buli woonyeenya mbagamba mbu okunyenyaamu kuno okulaba. Kabe waka ng'olina mukyala liri pazo teyawuliriza kye namugamba yaŋŋamba okunyenya. Sebo nali sigamba kuleeta wakabina. Kati nawe kigambo wano oyogera kirala. Ne bayinza omaliza ng'era batutte kirala. Nali nkugamba nyenyaamu amaka wasa. Kati kino otegeeza kirala. Naye liri pazo agenda kuntwala kirala. Sebo mukolo ke gwa tunyenya akamonde. Omukolo ngeri date kefulumye ebigambo ngenda kuba nange mfulumya bitono. 23 November. Alooza no guli wala. Alooza guli wala. Alooza no guli wala. Wano ndoza ekitokota ndoza mukimanyi mu nte mu mbuzi mubamu kye bayita ekiwoowolo kyegattiddwako n'omutima. Banyonyolerwa kitubikifumbidde ebbali kyo. Era kyo bakifumbira bbali. Naye kati okifumbira ebbali njagadde ofumba omutima ogwo gulimenti okufumbibwa n'ekibumba. Naye ninamu atalya muki? Mutima omugole tubbi ne mwawula ne mujjayo eyo mweri evvako. Ye ne tuleka nga jalya kibumba. Ajja kulya kibumba. Kana akaceere wampate time yako tebaite naba. Akaceere nako nakulenga otonyezaamu kazigo akaganda. Ntonyezaamu kazigo. Naye nteekawo omuliro wansi mutono. Omulala nengussa waggulu indati wansi wabenga wakwata ne waggulu nga wakola ki? Era bw'otunuulira omuceere kati ogenda okatunuulira nga kikulaga vibration. Ntabulemuko. Osobola otabulamu era gujja kulaga nga gukaze. Eri enkala entuufu. Ng'ate gukaze nga guyidde. Naye kati nze moto yange wankubadde ontabulidde teryankwatira mu kyakulya nga nze nkikola ki? Nga gwakifumbye. Era obubonero sikuwadde. Bukugjeeko. Oyinza okuba obadde oyagala twala bubonero. Manye obubonero abantu bonna bafa minutes. Minutes nze kummye. Kati ndowooza we tugenda we bayita tunaatera ku lusozi lwe bayita Naalya. Naye tusooka ku program yayita Gabula. Nga byokunywa we bijja katugendeko mu kalango katono ebyo eki greens azo bajazisa wali nyangu nnyo tusse wali ku gas. Naye kati wano we tugenda mu refreshment kantekeko greens mbadde nerabidde bali kunzijukiza omanyi ebyokulya tulina bingi tewabanga waliyo n'embaata. Kati tujjeko gundi eno akamonde tukajjeko akamonde kasobola okusigaza ebbugumo lyako. Naye bagenda kagoya ssebo mbadde njagala tokyalina katamu katono ye kali kandeetere kaleete yanguwa ogenda kufumba ne greens zizino zate zitwala eddaki ebisigadde biyidde
Tuzozeeko mweyese picha eryawo. Ne waliwo ekisiirira n'esimanyi ki. Oyo ani? Kaye njagala wisdom agenda okulya nga wisdom yonna tugikutteko. Anonye byakunywa. Wa kamera lwaki tokwata ku babba ebyokulya? Kasente mani? Boy. Wano wendaze tomanyiwo. Kabuttoko weekali wano. N'ebyokulya bye namaze ddo bifumba kati ndi ku. Ate ofumbidde mu ttayimu emmere ya mirundi mingi. Temunnaba. Lwane na poso. Tebambulidde bakamonde nkajjeko naye tukajjeko. Guyidde. Nga guwooma. Bani osobola n'ogulya nte kulimva. Ngukubyemu omuzigo. Guddaabuludde. Nenguwa omuliro gwa waggulu ogwo. Kwata bulungi. Agenda ofuneko okwasa. Ate okakwata eddabo naye era lindako. Agire ng'aguleka. Guwoma. Nebwe wansuubiza okumpasa Sajali mulavu. Olimba kino kyentuseeko kimala matiddo njagala wabanswaliza abaalibe kakayimba kanyuma ku lunaku luli abetende nnyo Pazo buyimba bwalavu bunyuma ku mukolo abaali beesunga okuvuganya nange obululu tebwawera baswala banzijemu ababanzi ate era nonyanjula nange bwentyo yawani katuwe ntuwe oli mulungi yensonga abakwegomba bangi abakwegwanyiza kakube bulungi oli mulungi mwami wange yensonga abakwegomba bangi abakwegwanyiza balaba bangi nebwe wansi Cheche plus. Kyenkugamba nze wanzijamu ababangi ate era nonyanjula nange bwentyo kuba nali nsimye kyali kizibu okunkyusa babawala bangi naye ekizibu kwe kulonda akola amaka wano we tutuuse si wangu kyetagisa ambavuddeko abakuweka kati nguteekewa omukwano gwo nga gummenya shifa kumpeno tewetawanya nze leeta ngweterekere era kuva leero ndimaliyo olyangako mpona bwekiri banka gyompadde ndayidde okugikuma olwanga yeeyo obuddo bwekiro empewo eba enfuuwa nja kudda mangu omukwano gwo teryagumipinga tolwanga yeeyo balesa mweyawo banka gyompadde ndayidde okugikuuma tolwanga yeeyo obuddo bwekiro empewo eba enfuuwa jakudda mangu ndeta omukwano gwo teryagubipinga tuwulira bujo tukube n'akalala nga n'omwami wakoneramu wajja n'emikisa yanaba olweza saba kyoyo
shifa ndete mukazi w'omwagale yanaba olweza jukira nnyo embeera mwe wali ebintu mubikoze mwena atani aluleeta mugambe shifa tukyakaleko babiri omuwane n'omuwanako ti omwagala kikumi ku kinakyo mama shifa omulungi omuwane Kabako Ddumuna muwane Kabako Ddumuna muwane mama faridi omulungi muwane okushifa omulungi mugambe naye bana singa mbadde mmanyi okuba akantu kano ne tukuba fayidu buvuya ekoze eki eyase ketandike sho genda ogule emmotoka abavuya gwakwata genda ogule emmotoka bombokera yimba mune katulamu kano genda ogule emmotoka nakuwe musulo jango yimbe genda ogule emmotoka kali akabaddemu akage genda ogule emmotoka tuleme kufa nga toguze emmotoka genda ogule emmotoka kino kyeneyamanga kalombolombo kange ekyokujja mbasonera engedongo ndi mwana wano kino kyeneyamanga kalombolombo kange ekyokujja mbasonera engedongo ndi mwana wa wano era omudongo omutendeke owaddala muganda wammwe kafeero temumbuusabuusa n'embika by'abaganda nsibuka mu kyajjajja wange mugema kebube ettumbi mu kiro bwe ndigenda mukonkona nzigulira taboola bantu bakika so nzikiriza n'abagwenyufu mu nkoba za zita kyali kayimba ebigambo Shifa nabadde nkuganya okebera tojja kuwoomerwa. Daira. Omufumi bamuleka ye abatawoomerwa kuba yabaalabye ekiwooma. Teekamu omuzigo mu kawunga. Mukasa muli mwonna mulimu. Olira ku munnyo oba oteesinga ku munnyo. Tosesinga nga kirala. Omuntu yenna nga tesinga munnyo n'owulira. Omufumbi yafumbi ate omanyi okufumba si mmere. Okufumba kuwoomesa. Gundi oyo yafumbye bulungi ng'omanya n'omunnyo yagubalansinze. Era nze Shifa wekyensinga okutya. Mukyala wange talya nnyama. Naye mu kubalansinga omunnyo gw'ennyama namugamba gugule mu mutwe. Ngenda okutuuka kati nga wetwadde mu Ramadhani anfumbira ennyama ye muli wa nkoko era ewange ewaka enkoko tezivaawo. Twalwala n'ekika ky'enkoko ewaka bagenda tulongosaamu nkoko. Iri paze ewaka banaatera okunnongosaamu enkoko. Tulya enkoko. olya ŋŋanda y'amagiya buli nkoko. Gikese n'obulungi ne supu. Mumwagala. Amwagala anaamufuna colors option. Amwagala anaamufuna. Afunye akammonde kokka ntafunye gondi. Rice. Kuni zizigenda muno tuteeke. Fete tufaayo. Nze kasitandya byendya. Fetusirise. Akawunga. Kati akawunga kateeke muli. Sure. Okay. Akawunga buli ayagala ajja kesemera. Wangi. Paka wano omukono gwa Kabako gwansobedde guliko mmira. Ono liro pazo tugenda kukyala ewa Faride ibanda.
mira konna enva kundi toli ekikundi ekibumba ne nga bannaye kamera itambule nnyo ebbali olabe waffe butambala kyakabine olabe waffe butambala naye yo ndaba ankulaba bwayise tewaviika bwayise watagwana omanye waffe butambala ewe mwe butambala waffe butambala ogaba emmere nga poliisi bwekuuma ebbali naye bannange tugenda mukamonde basooka batuwe nnyingi ab'entono bajja kujja ye kasooka agabeko eswani nga 6 abasigadde atimbye busabala mugambe ezijja ne patulo kabakumbulira deti yekigulu soka ekiyimirizeemu essaawa awo basasule kalo soko bikula kulanga buuyi kati kano okalekamu oba okalekesemu bweteekamu Peter nange osobola okunkwata kuba ni mu kukola ki Peter okiraba wano galo tolaba nti no binyumye eno diiki ekitukuza diiki oli omusajja musiraamu nojjako bwoti kitegedde n'oteeka bwoti n'olongoota ani agabudde kanojjako eso munnaye tuli wano mu kamere ke bayita kyali badde na dayini with shipa naye kati shipa tetugenda kudayininga naye tugenda kukkiriza tugabule abantu ne shifa olunaku ne hope shifa olunaku ne day with hope olunaku ne shifa nze gyendi nze deposit bamumpa ogenda kuyimba genda oyimbe Nikolo kakula Magida ne bwagu akana kalina Magida amanzija lumukulumu gwe musalwa akuba emuntu evuge eseke kati kulira wetaseke nonya namba ya promota akwe mulopi ateze njagala nnyo ne batatimba abantu ne bakulopa ne ntimba abantu ne bakulopa ninga kajaka sajja kakadongo kamuba tulinga abagamba nze omanyi wetobye nakyo kikota ntobye n'ekibumba kyange kuva wala osanyusiza nnyo abadde yakakatuusa tomukkiriza ayaya gafumbirwa kulakemu zezo leta ku monitor ande tulabiseeko monitor oba efunye ku monitor tugenda kujja kolanga abakadongo kamu ajja n'awamba omulyango nze promota ntimba nga toŋŋambye ompayo essaawa 2 za ku mulyango nenzijjawo ezange gundi oyagala twala ate zange lezaga olubozi tutte sawa 2 namba tukwamu eddakiika 3 waba Kabako yayimba nojjawo zojjawo ze nyimba nkumamu mbagaba naye lipazo nyimba ngamba liripazo yaddako mu sente ku mulyango amanyi promota emisango gyavunaanibwa okutimba nga tagambye avunaanibwa okweyitiriza nze enjala yannumye dda olaba ebyemukulu byemukola Who are you? naye owayagaba Wisdom kaye MC owaya abalinga omuli omu ng'atidde bagambe tujja Dubai mulano we are live in ekikulu mwe bantu mu abe Dubai mugenda ne muleeta abasajja abayimbi live in Dubai anytime wala kwa muli kumwe ona agambe alusazi mulumiddewo mbu wakola ngobege mme bagamba abana be Dubai mwongere ku sente waliwo agambye mbu wabegeddeko emmere alusa ne zimulumirawo alusa zigenda batta naye nga bannyonnyola eshempya bwe bagiyita eshempya yeyo yakulya ede with hope shifa with hope shifa we eat drink we chill we talk twogera buli kintu wano twogera ku buli kintu ne tweyogerako ne tuba ne twogera n'ebitaliyo n'ebiriyo bwe mufunamu ebiriyo mu bitwale kuba lwaleero ku mboozi eno gye yonna yonna bwe njogedde kanjimuwe mu mboozi eno gye njogedde funyemu ekyomugaso mu mboozi eno okufumba emmere mukimanyi leero kyenfunyemu tufunyemu meeting y'omukolo tufunyemu omukolo era omwana w'omulisi okujjako ng'ebigambo bye nayogera nze ndi wa mmembe okujjako ng'ebigambo era biripa z'alimba
Lero mugendo kupiriza buli puzzle buli kimwalimba. Tomanyi mukaso gwa mmembe Buganda. No. Si mmembe baga mu mukolo gwo kutuuse. Omukaso gwo kulya mmembe. Atandise tubuza nawe. Bakugamba ku mukolo gamba mmembe. Kigenda labika bubi. Amunyonyole ntemba agenda zimalawo. Jukira hope. Be babanyiraza abamaliranga wenva kuki? Owai. Mujige. Ne tubadde tusaba ebyo bwege mmere soko biveeko tegekenva ebyo bakutumira banaye batumidde abantu bafa mawulire gennina omu bamututte kiruddu akanyomero bakayita spend a day with opshipa you guys subscribe mugenda abaserebu bamwe nga bakola ebintu ebitali bya bulijjo eno sho twagirese kubalaga behind the scenes z'abaserebu nga tebali ku stage tebambadde biki mugenda bala bambutale mugenda bala basamba emipiira bakola ki like this other life mutusonyiwe mbadde wakubafumbira mugende ku dduyiro naye nemmere si ya dduyiro yakulya kufa naye banange laba ekiri wali labudde basala ekibumba naye banange mulaba ekiri wano banange wakawunga kakano kati labayo nsaba pazo bani kasente bamutereko wano akavaako ebbali kasupu anti agenda kuteera ku mmere siro era yagalayo kasupu wano agume ateke ku supu ku mmere ye jangu sebo ate bya self service abantu bali mugaba mmere kasente jangu akawunga nedda mmere gwe mmere emu jangu kyuse kamera wano eriwo nyingi negwe lekako omuceere akawunga tujja keerira eri akawunga kagende wali ku mmeeza akagala yakasena enerabika yemmere nyingi Wisdom. Yo yennyini. Ndabanga yennyingi eno. Mukyakwata ku mmere nyingi ejja. Negwe enjala yetuluma kati. Nze mbabuli. Yongerako ebifi. Akasatira ebifi linda kukaka. Ne kati tusaba tutyongerako ebifi. Sebo kwata amasowani. Ndikwata wano widu. Omuyaye na akafe kaluwa. Tujja. Neze nakusedda. Kubanga nzibe kibajje mwana kibumba. Linda ko. Ho, okitegedde? Akawunga bakutraideyo ku dining afuna eyiye a. Tebalize na dining bannaye. Ani kakati gwaba wenvezi fiseewo. Fabagenda okulya akawunga era zigana zitonga. Sami mpako kwa iPhone bambi. Bakadolyo plazo kwate mmere wale bagere mu supu akawunga. Aye banange. Tofaayo ne supu tomuyiwa faba mwagala wetu. Yongera ekiro era kubirako ekiro. Teka kaka mmonde. Ono supu wa akawunga. Nyo wakawunga babongere ku supu oba. Ngaalidda wa. Bile bitu bya Kati ne chumba kisaye ku dining. option. Ojiro kireka. Tukyalya. Ate bwe tuyiwa waawa mu baba batogena ku dining. Tugenda n'omufumbi. Sami abantu batuuze. Mufumbi. Tugende nawe. Ali mu kasonda. Mujja kusitula emmere. Nga kosoko okomewo gwe. Mani musitula emmere. Mulowooza okulya tojja gaba mmere n'ogigabako laavu. bebo bembagamba ebintu. Omusajja akyaka gwe sooka okomewo wano bagaba greens. Mwebale. Amasine mawe. Obuyimba obutwaliriza emmere. Negwe. Kaluge kange. Negwe. Akako kakano. Ono muyaye kyasinza okukola kutuwa mmere Twawula. kyonna kyekiri faabali bwetuli Ne greens. Tezitwawula. ntekera Akawunga ko self service. Emmere njiwadde essaala banaye abantu basiimi. Amasi n'emapeera. Abaleeta ekitanga. amasi n'emapeera. Era na buli Mwebale amasi n'emapeera. Kati abantu mumbakiriza okgenda. Ate tetunaba tugenda kubalaga alivu yange sowaani.
Yange yino. Ekintu yemmere y'amuwala. Muwala jangu okwate emmere. Supu mungi. Kwate ennyingi. Sanya enjala emutta. Peter. Neyanziza taata. Peter kwate. Ennyingi ebyokunywa bya self service. Obadde oli mu kulaba Opishifa Nakawombe tusinkane nate.